okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Abaana ba Katonda ab'omuwendo mbaanirizaako enkyaliro. Mukama yeebale bw'atukulembedde okumalako ekiro kya leero. Ng'atulaze nno okwagala ekiro nga tekimalikawo. Mulimu abakimazeeko nga muli balwadde naye Mukama asiimye ne bukya. Mulimu abakimazeeko nga temulina yadde katuuseewo naye Mukama asiimye n'okimalako bw'otyo. Ddala ate Mukama wakwadde omukisa n'ojjukira okuteekako pulogulaamu eno tubeeko bye twongera okuyiga nga tetunnagenda mirimu. Ago nno gabadde magezi ga Katonda gakulembedde okukola okusalawo okufaanana bwe kutyo. Omuweerezaawo si mulala nze Ssekannyo James nga ndi mukadde wa kkanisa mu kkanisa y'Abadventist e Kasengejje mu ttwalo lino ery'e Wakiso. Musumbange Lubega Gerard Laale nkulamusizza nnyo. N'abooluganda mwenna Mukama yeebala bakulembedde. Naye nga tetunnatandika kyakuyiga kyaffe nkyaleero basebo ne bannyabo, mukkirize twebaze Katonda atuwadde omukisa okumalako ekiro kyaleero ate atuluŋŋamye nga tugenda mu maaso n'ekyokuyiga kino enkyaleero. Katwebaze. Mukama omulungi ataggwawo tukwebaza kubanga otukkiriza okutuuka mu lunaku lwa leero. Oyogere naffe okuyita mu kigambo kyo era otuluŋŋamye mu buli kimu ng'okwagala kuno okusima kwe kuli kubanga tubisabye okuyita mu mwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Olunaku lwajjo twayize ekyokuyiga ekyabadde ekikulu ennyo ekyabaddeko omutwe ogamba nti togayanga kyezinze. Era olunyiri lwaffe lwavudde mu kitabo kya Samwiri ekisooka essula 16 olunyiri olw'omusanvu. Mukama ng'agamba Samwiri nti abo b'otunuulira. Kankisome wagambe wati naye Mukama n'agamba Samwiri nti totunuulira maaso gaabwe yadde embala yaabwe nga bw'eri empanvu kubanga mugaanyi. Kubanga Mukama talabanga abantu bwe balaba. Kubanga abantu batunuulira kungulu endabika yaabwe okufaanana okw'okungulu ti naye Mukama atunuulira mutima. Twamaliriza ekyokuyiga kyaffe ekyo n'ebigambo bino nti abantu abamu batunuulira bannaabwe ne babajajinga oba ne babasalirawo olw'endabika yaabwe. Twayize nti nedda. Twayize nti waliwo ekibuga kye bayita essaza erimu lye bayita Oklahoma liri eyo mu Amerika ti abadigize abali ba ssente abantu abeekoledde ku zaabwe bayitawo obuyisi ne bagenda mu masaza amalala nga Orlando eyo Yosemite ne bagenda eyo naye mu Oklahoma ne bayitawo obuyisi. Naye mu kuyitawo obuyisi bafiirwa emikisa n'obulungi bw'ekibuga kino ekisaza lino lye bayita Oklahoma. Kale nno olw'okuba bali misinga waliwo bingi bye bayisaako amaaso ebyandibadde eby'omugaso. Naffe nti tulina abantu be tuyisaamu amaaso oba be tugaya nti tebalina kye basobola kukola. Naye ng'ate Mukama abawadde emikisa emirungi gye tuli egijja otuyamba. Weebale kuyiga okw'olunaku lwajjo. Leero katugende ku kyokuyiga kyaffe ekyaleero ekigamba nti okusukka ku kusolooza ebirabo. Okusukka ku kusolooza ebirabo. Ebigambo nno bino tubisanga mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume essula ey'omukaaga olunyiri olw'omunaana. Wano nno tusangawo Siteefano. Ti Siteefano bwe yajjula ekisa n'amaanyi n'akolanga amagero n'obubonero obunene mu bantu. Ekikyusa kino kigamba nti Siteefano bwe yajjula ekisa n'amaanyi n'akolanga amagero n'obubonero obunene mu bantu. Bwe tutyo tusoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume essula ey'omukaaga olunyiri olw'omunaana. Omutesitesi w'ekyokuyiga agamba nti olumu ng'atambula mu ngendo ze yali atambula asisinkana omuntu omu mu kutambula kwe balinnya ennyonyi
nga balinako gye bava gamba baali bava Dallas nga bagenda mu Los Angeles mu America eyo naye mu kutambula kwabwe banyumya era emboozi egenda okunyumizibwa bweti agenda okukizula omuno gwe yali atudde naye nga ye mudinkoni mu kanisa emu so nga ate naye ye musumba omusumba ono annyonnyola ti mu mboozi gye banyumya bagenda okukizuula emboozi yaabwe neyeetooloolera nnyo ku mulimu gw'abadinkoni kubanga yali ategedde ti ono mudinkoni era mu kunyumya kwabwe kwonna bagenda okumaliriza nga buli omu akkaanyiza tituteekwa okubaako kye tuyigiriza tiwenfunanga omukisa okuddamu okuyigiriza ngenda kuyigiriza ku mutwe ogugamba nti okusukka ku kusolooza ebikirabo. Stefano yali mudinkoni. Abadinkoni tubamanyi mu kanisa basinga nnyo oba tubamanyidde nnyo mu kusolooza ebirabo. Naye ekyawandikibwa kino kitulaga nti Stefano yasukkako ku kusolooza ebirabo. Yabuuliranga ne mu kuweereza kwe n'akola ebyamagero, ne mu kuweereza kwe n'akola obuweereza obutali bumu obusukka ku kusolooza ekirabo. Era abooluganda bangi nnyo tebannaba abadinkoni baffe oba abooluganda bali mu kanisa tebannaba kutuuka ku buweereza bwa Stefano kubanga bakoma kusolooza birabo. Bwe baba batambuddeko ennyaawo ne batulongooseza ku kanisa ne basiimuula entebe bwe bakomawo ne bakomawo be badinkoni. Era nakati njogera bino oyinza okuba nga munnange oli mudinkoni ng'era naawe okomaawo ate nno ekyomutawaana eriyo naawe abatatuukawo nga lwe bamulonda lwe yakoma mu kkoota yonna lwasolozezza ekirabo lwakomye naye nga yakomaawo. Tugayibane tulina abadinkoni bamekawano ku kanisa nga waliwo abadinkoni abalabikaawo nga balinga be badinkoni bokka abasigadde lwe bakoma okubasabira gye baakoma. Katuve ku badinkoni naawe owooluganda oyinza okuba toli mudinkoni naye nga naawe tolina muwendo gwe twalabye ng'ogasse ku kanisa nga juzi lwe baakoma okukubatiza ne tukulabako tosigala kukulabako bulabi ne bikomaawo naye ng'ekkanisa ekumagamaga mu buweereza bwonna tekulabako wakomaawo. Ekyokuyiga kyaffe ekyenkya leero kyagala tusukkeko wano bakozesezza kusolooza birabo naye twagala naawe osukkeko ku kujja obuzi mu kanisa n'otuula nomala noddayo. Osukkeko ku kuyimba obujjabuzi n'oyimba ennyimba oluyimba namba 12 naawe n'oyimba oluyimba olwe 12 awo okoma ebisigadde tetukulaba wano tetukulaba mu kukuŋŋaanya ebikozesebwa mu kanisa tulabika mu kulambula abalwadde tulabika mu kubuulira tulabika mu nsonga zonna ezikwetagisa tulabika. Owooluganda sukkako awo tujja kukwesa ekirabo nti sukkako ku kusolooza ebirabo naye sukkako w'obadde oli. Oyinza okuba nga n'obulamu bwo bubaddemu ebintu ebimu ebyobunafu nga munnange gw'okutuuka leeti olubeerera otuuka leeti osanga ebimu ebyatondekebwako by'omusomero lya sabbiiti byawedde dda n'ebyokuyiga ebimu tomanyi na kumanya oba byagambye eki n'okufaayo okubuuza tobuuza nedda sukkakaawo. Sukkakaawo leeti ebadde ekujooga naye naawe tandika ogijoogako sukkakaawo. Ebimu bibadde bikutaataaganya nga bikujooga naye ekyokuyiga kyalo kigamba nga tugenda mu sabbiiti sukkakaawo. Bibadde birabo nga byotawa nga naawe bikujooga awo sukkawo obeere mubi wa birabo omwesigwa. Fembi twakkaanya omusumba ono bw'agamba nti tuteekeddwa okubuulira obubaka obuliko omutwe ogugamba nti okusukka kusolooza ebirabo ng'abadinkoni oba abantu abalala bayinza okuba nga babadde bakomaawo. Oba oli muyizi oba mukyala oba waka oba kalaani oba eyo yonna gy'okolera oba okola mulimu ki oba mu ofiisi oluusi ffenna twesiba mu ndaba enfunda ey'ebyo bye tusobola okukola oba bye twandikoze. Obulamu bwesibira mu kwefulukutira mu bintu ebitali bimu n'obeera mu ofiisi omwo nga bakumanya olujja n'otuula tobuulira toyamba tokola ki Kristo tomulaga sukkakaawo. One step forward baku ka step akalala k'otwalako mu maaso okusukka ku ekyo kyozzenga okola buli lunaku. Obulamu bwesibira mu kwefulukutira mu bintu ebya bulijjo era ne tumatira
mu kutuusa obutuusa omukolo okukolako ekimala eri abantu abamu nga bw'atuuka okukola akolayo katono. Wandisuubidde nti omuntu ono yandikoze okusingako wano naye ng'omulaba munafu nga tolaba obusobozi abulina, asobola okuyamba abalwadde, asobola okulambula bano, asobola okuganyisawo ono, asobola okubuulira naye nga bambi yakomaawo. Ekyokuyiga kyaleero sukkakaawo. Obuweereza abo abantu babulinze. Obuweereza abo abantu babulinze mu bintu ebyenjawulo. Ate naawe okimanyi. Juzi wano watambulwako ekigere n'obaako bw'olambula walaba engeri gye baddamu abantu amaanyi. Juzi bw'owa ebitundu bya 10 ekkanisa yammwe yasituka okuva wali ewera ne yeeyongerayo. Juzi bwe wayamba ku badinkoni nga baweereza n'obaako nayo by'ogasa newankubadde toli mu dinkoni naye weenyigira mu bikolebwayo ku kkanisa olina sitepu gye watwala era olaba ekkanisa yafuna enjawulo. Oyinza okuba nga wayamba mu kuzimba mu kubaako ky'ogatta ku kuzimba n'amaanyi g'amatono ge wagattamu n'enjawulo yalabika. Juzi tubadde mu camp meeting, tubadde mu kuyiga, tubadde mu bintu ebitali bimu ne weenyigiramu n'olabako ekkanisa kyekyuseeko. Naye ate katuyagala kuddirira nedda. Owooluganda sukkakaawo, baako sitepu gy'osingakaawo. Batugambye nti Stefano yajjula ekisa n'amaanyi n'akolanga amagero n'obubonero obunene mu bantu. Jjukira yali mu dinkoni naye n'abuulira n'ebyamagero ne bikolebwa mu buweereza abo. Naawe osobola okubaako by'okola, ekkanisa nevaako weeri nebaako wedda awalala. Komya okukola ebintu mu ngeri eya bulijjo. Komya okukola oba bunafu bw'olina leka kubuleera buleezi kukulaakulana. Nedda sukako sitepu ate ebyo naawe obiwangule. Obulamu bwo buve ku ddaala erimu butuuke ku ddaala eddala. Olina mukyala nga si mugatte nedda awuvaawo ate naawe obeera omu ku abo abagattiddwa ne bakyala baabwe. Muvubuka obadde olina obunafu bw'okola naye nga si bwe bwosaanidde nedda ekyo si bwe bakola. Awuvaawo ekituufu okimanyi. Oluusi ne weewolereza n'okwewolereza naye ng'ekituufu okimanyi naye n'onafu okiteeka mu nkola. Ekyokuyiga kyero kitukubiriza tusukkekaawo oba obaddeko w'oli ate linnyako eddaala mu kuweereza Katonda onoolaba omukisa. Nandyagadde okukubiriza buli omu ku ffe asabe Mukama. Naawe kyekukubiriza saba Mukama asitule ku maaso gaffe tutandike okulaba ebintu mu ngeri ey'enjawuloko. Wabaawo ebibadde tebisoboka mu bulamu bwo otandike okusukka ku maaso nga bw'otunula bw'oti nawe weeraba ng'obisobola. Okyuse ku ndabika y'ebintu nga nawe bw'obitunulira bw'oti olaba nga bisoboka okutuukikako. Luli bibadde bikulema nga naawe olaba ng'obisobola ng'oli nga gundi oli nga mukyala gundi bw'olaba akola ayimbisa mu kkanisa gwe bagamba oyimbise ogatosobola. Awaaha amaaso go gazibuke tinange nsobola okukikola. Olaba ababuulizi bajja mu kkanisa nti naawe tandika okulaba nga lumu obuulira. Olina byobadde bikulema nga naawe olowooza tobisobola nedda Mukama ajja kukusobozesa akubikkule ku maaso naawe ojja kusobola obituukako. Ekyo wonaaba okituuseeko Mukama ajja kuba akuwadde ekyamagero eky'amaanyi. Mukama atuwa endaba empya ey'emikisa egy'ekitiibwa egiriwo okusukka ku kutuukiriza obutuukiriza emirimu egya bulijjo gye tukola. Waliyo abakola munnange emirimu ng'atuuki temunjagaza kino nti waba kusiimula ntebe olugikuta ng'alekaawo ebiddiya tayagala kumanya. Nze nakoze dda, nze nakooye dda, bannaye nze namenyeka nzekka. Nedda osobola kukola ekyo ate n'ekirala n'okigattako. Mudinkoni wange osobola okukola ekyo ekyokulongoosa ekkanisa naye n'ebirabo n'obisolooza. Ate bw'omala okusolooza ebirabo oyinza okwegattako biba bibala n'obibala. Ate era osobola okumaliriza okubibala gwe kennyini yakedde n'olongoosa ekkanisa n'osolooza ebirabo n'obala ebirabo ate n'omaliriza n'ojja n'olambula ku balwadde. Byonna osobola obikola. Kiwa omukisa ojja kulaba nga kituukikako. N'olwekyo Mukama asobola otuyamba ne tutuukiriza obuvunaanyizibwa buno nga tetukola bukozi kumaliriza. Olukolako nga weetamwa, olukolako obukozi nti nze nkooye, olukolako obukozi n'abalala bakole. Nedda leka kukola ng'otenguwa, leka kukola nga weemulugunya.
mazima Mukama yakuwadde amaanyi ago era n'agagenda okukola ebirala agenda gakuwa nga bwe yagakuwadde n'okola bino ebyasoose munnange n'osigazaawo n'obudde obuli awo n'ebirala ojja kubikola ate n'obudde obulala mu maaso Mukama asobola obukuwa n'ekyokusatu n'okyongerako ate ogenda okola nga n'eddakiika endala ozifisizza n'ewange n'ojja n'onnambulako n'ewa Saala n'ewa John ne gundi yafuna obunafu ne gundi atazze mu kusinza naawe osobola okumulaba leka kulowooza nti badinkoni bokka be banaakola ekyo naawe andaba osobola okukikola nga bw'olaba omudinkoni akola ebyo nga guli awo otudde n'akola bino nga gw'otudde amazima gali nti naawe byakola obisobola Katonda yakuyita ng'olina omuwendo gw'oteekwa okugatta ku buweereza buno. Emmere gye tulya keefuuka obuweereza era ennimiro eri emirimu gyaffe gifuukemu obukugu tuleme kulya mmere ya bwereere nga n'amaanyi tugalina n'ebiseera tubirina Katonda abituwadde naye ne tukolayo akalimu bwe kati n'omala n'ozinga emikono nedda ekyokuyiga kya leero kitujjaawo tusukkeko awo nti womala okugirya emmere eno gy'olidde n'amaanyi Katonda gakuwadde n'ebiseera byakuwadde golokoka ate wona ogolokoka obeeko by'ogasa ku mulimu gwa Mukama. Kituufu olina by'okola sigambye nti mwana tokola sigambye nti nno oli mugayaavu naye kye ŋŋamba naawe osobola okusukkako awo wano batuwadde ekyokulabirako nti okusukka kusolooza ebirabo nti abadinkoni basolooza birabo era olumala ekirabo nga yeetuulira tubalina bangi nnyo nga mudinkoni oli mulaba laasolooza era waali batasolooza tali ku jjute tolimulaba mu buweereza walala wonna awo vaawo waliwo abooluganda nga si mudinkoni si mukadde wa kanisa si muyimbisa si ki nga tumumanyidde mu kimu kujja n'atula mu kafo ke wali era olumala otutula mu kafo ke wali ye n'asirika munaamuga nti yazze teyawadde ekirabo yawadde teyayimbye luyimba nga atudde buyamazi olumazi neddirayo eka nedda kyokuyiga kigamba sukkakaawo ate lambulako ku balwadde buuzaako ku booluganda zaamu ku bantu ab'amaanyi lambulako ku batazze ate abalwadde bajjanjabe ng'obusobozi Mukama bwakuwadde. Ebigambo byaffe kabigattibwemu ekisa era katulage enjawulo ddala leero mu byonna bye tukola. Eri abantu aboogera munnange Katonda yabawa ebigambo n'amala ayogera bw'oti owulira nga ebigambo bibadde ng'eddagala ng'era bizizzaamu abantu awo amaanyi so nga bw'asirika obusirisibe abantu baddeyo n'ennaku yaabwe abantu baddeyo n'obulumi bwabwe abantu baddeyo nga tebalinimu yadde amaanyi abantu baddeyo nga banakuwadde naye nga singa wayogedde ebigambo ebyo tyowooluganda leka kweraliikirira Katonda afaayo. Olaba ebigambo ebyo byenjogedde n'obyobiŋŋamba nga ndi mu kiseera kizibu ti Mukama afaayo ali wamu naawe gumiikiriza ojja kulaba obulokozi bwa Mukama oyinza okulaba omuntu oyo ngazzeemu amaanyi naye laba bw'ojja n'osirika obusirisibe oba mugenze kulaba mulwadde gwe n'osirika be notayogera yadde akagambo weebale kujja n'olaba omulwadde neyogera ebigambo ebimuzzaamu amaanyi zimba nga Katonda waba akuluŋŋamizza era ojja kuwulira ng'olina okwogera ekigambo ekyo kyogere totyanga kukyogera kubanga kijja kuzzaamu amaanyi omuntu oyo abadde anafuye akomewo abadde weeraweddemu essuubi alabe omukisa abadde atandisewo okutya bigenda okuddirira nga kati takyabitya Mukama naawe ajja kukusobozesa okubeera omuwanguzi okubeera omukozi awamu naye. Mukama atuyambe leero naddala ku lunaku lwa Sabbiiti basebo ne banyaba enkya Sabbiiti ne Mukama ayagala enkya twena tugolokoke mu maanyi mu kuweereza mu kwagala mu kuzzaamu banaffe amaanyi mu kukola omulimu ogusukka ku gwa bulijjo buli omu akubeeko kyakola era bwe tunaabako kye tukoze ojja kulaba ng'ekkanisa yaffe enjawulo ng'ekkanisa yaffe erimu essanyu ng'ekkanisa yaffe etwala omulimu mu maaso kubanga nange yazza obuzi oba omugenyi gwe tunaaleeta anaalaba engeri gye tukwatagana anaalaba engeri gye tukolamu omulimu nga gusukka ku buli omu kyamusuubira naye ajja kuddamu amaanyi ate tunaaba tumuyigiriza nno nti enkya naye bw'alina okukola aleme kukolangayo katono n'akomaawo ebirala ani agenda obikola nga ye azinza emikono nedda. Mukama akusaasidde leero enkya ya leero mu puroguramu yaffe eno ensula ey'enkya ekigambo ekyo kikubeeremu mu mutima
nga tutandika sabbiiti tugenda kwaniriza sabbiiti olunaku lwaleero naye nga twaniriza sabbiiti tubeeko engeri gye tugattako agasukkako awo bwe badde ojja nga obudde bugenze ku sabbiiti nga ne mukukwaniriza sabbiiti tobeerayo naye leero beerayo kola byokola leero keera ku makya kola byokola bwomala okola byokoze mangu nnyo essaawa gibale gendako ku kanisa yambako ku badinkoni kwatira wamu ne bannaffe oba wali abateekateeka ekyemisana kyaffe bayambeko omala okubayambako mangu nnyo bazzeemu amaanyi kale oba olina byoyagala okuddayo ng'okusinza kuwedde kale ddayo naye enkya era tuuka nga bukyali kyenoonya sukkako obadde okola obadde ojja kuzina otuulabe oba binyumye oba tebinyumye oba bitambudde bitya n'okomaawo nedda mukama akuyambe osukkeko awo naddala ku lunaku olwa sabbiiti tuleme okuweereza obuweereza ekibbo abadde nko ne bagira bati baweereza ekibbo ne bakomaawo nedda awo tusukkewo mukama atuyambe tusukkewo tusobole okubeera n'obuweereza nga buli omu avudde waali neyeeyongerayo buli kyonookola n'ovaako wooli ne weeyongerayo mu maaso ogwo omulimu gujja kuba gulabye omukisa buli omu atwalako siteepu emu mu maaso ojja kulaba enjawulo mu binaakolebwa byonna ku sabbiiti ey'olunaku olw'enkya naye katulengerere wala okusukka kusolooza ebiki ebirabo mukama atusaasire owooluganda Stefano bwe yajjula omwoyo n'akola eby'amaanyi omuli ebyamagero n'obubonero mu bantu mukama naawe akwise ogolokoke ogende oweereze mu bantu nga bwakuwadde ebirabo ebyenjawulo byonna genda obikozese mu bantu n'omulimu gunaalaba omukisa kuba Yesu Kristo mukama waffe katwebaze mukama omulungi ataggwawo laba olunaku olufaanana bwe luti nga tuteekateeka sabbiiti bwe lukedde gye tuli otujjukizza okusukkako we tubadde mu kuweereza okufaananga munnaffe Stefano bwe yasukkako kusolooza obuweereza ebirabo naffe sabbiiti eno otuwa omukisa tusukkeko we tubadde nga tukoma oba wabaddewo obunafu obw'okutuuka nga leeti ku sabbiiti mu kwaniriza sabbiiti mu kukolera awamu nga tuteekateeka ekyemisana mu kuzziŋŋanamu amaanyi mu kulambula abalwadde n'obuweereza bwonna mu kuwaayo ebirabo n'ebitundu bye-10 nga tubaddeko we tukoma nga tuli banafu ku mulundi guno tusobozese tusukkewo katulaba omukisa enkya yaleero nga tugenda okukola otambule naffe otubeerera omukisa gye tulaga n'abantu be tugenda okukolagana nabo batubeerera omukisa tumaleko olunaku luno n'emirembe kuba Yesu Kristo mukama waffe amiina bye bye mwetegekere sabbiiti mukama nga bwali omulamu sabbiiti ennungi okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.